kiwandiiko kye baabaga mukama wange UCC kyeyabagira Sort TV. So tugyebaze olw'okuviolate okuwandiika ebbaluwa eyo. UCC yavuddeyo leeti. Tugyebaze okuviolate kubanga programu eyo yennyini ndowooza ebaddewo ebbanga, because if we are to analyze that complaints public opinion program eyo ndowooza tezizze wiiki eno, tezizze mwezi guwedde. Show eyo wetuba nga tuli abusive statement nga we bazikwotinze, tuyinza okulowooza nti zibaddewo okumala emyaka ng'esatu. Abantu bakomplaininga ku programu eyo, nga bakomplaininga naye ng'ate naffe bannamawulire n'abantu abalaba sheeyo tubiraba. So one wonders lwaki leero bavuddeyo, era kiyinza n'okuba nga kisobola okutta spiriti y'ebbaluwa eyo, obulungi bw'ebbaluwa eno. Tulowooza nti kati ate waliwo ebirala ebyekusike. Lwaki? Because lwaki late bavuddeyo of recent naye ng'okuvuma kubaddewo for some time. So that's why nsose kuba tugyebaza okuviolate. Naye olulala eyanguwengamu bw'eba eddala ddala ng'ekwotinze nti abaana obudde obwo baba balaba abaana ku makya ssaawa 2, yeebuuze baana bameka aboonoonese mu kuviolate UCC. Yes, kubanga obuzibu bakwotinze abaana ate mu mateeka ensonga z'abaana tezirinda. Kaza kibeeramu omwana omuto. Ekintu kasita kibeeramu obwana bagamba Children's Act egamba any person who is making a decision regarding the welfare and the well-being of a child. You understand? Decision ye erina okuba nga eyanguyiriza. Erimu omwana. Ensonga bakuleeteranga ensonga ku tebbo ng'olina office gy'olimu ng'erimu omwana. Ne weeba divorce ng'obataddeyo divorce, w'oyanguyiriza divorce nga muli mwami na mukyala nga temuyina mwana, si w'oyanguyiriza erimu abaana. Because akaseera ako abantu bano we bali mu katyabaga waliwo okukosebwa kw'abantu abali innocent, abaana bano. So olina okwanguyiriza. So kati wenva ku ekyo ne tugenda ku kinyusa ekiri mu bbaluwa. Ate kanso ndabyemu akagambo numerous ezijje nga ziwerako numerous. Kati kyobulaba nange era nange nkoti mbyogera kusinzira mu birimu nti numerous complaints. Yes, numerous and babuzizaamu kagambo kamu, numerous and consistent. Kekabuzeemu nti zibadde z'amaanyi nnyo, mbi nnyo, naye ate nga zijja ziddiriŋŋana. Yoshegeera. Now, kinzizaayo okusooka okusaba n'okwa advocatinga eri UCC nti weeba ekwasaganya amateeka naddala mu bitongole bye-regulatinga, ega-regulating fairly, non-discriminatorily, non-discriminatively, you understand, and justly. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu, oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika, omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa, ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system. Ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion
and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Wow. Kale, welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasitore Kigambo, it is happening when you're ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba atagwa subscribinga akadawo kaseeka ku notification bell obenga ofuna notifications zonna obenga ate osifunira ddala. Nze Shalom Haddad Kaweso nako olwaleero wabula sitambulanze ka ntambula ne Ajati Nakalembe kamwise wano mpola musomi wa duwa asangibwa busala ku stage Assembly Tax Chukira abalina ebizibu passport bitatambula bulungi emirimu ennyumba ziriko ebintu amajini ebintu byogera ku 0752 30 75 29 ya Ajati Nakalembe omusomi wa duwa abenga ate akuyambira jeje niyebase nga akuyambira olaba ate byasiba akola agagana okola obeera omula mutani wange omula Jaden afana mami so Ajati Nakalembe ajabba abayamba mpola lero sirinzeka ndine Council Freedom Haruna yanzo okunchaza angeze kufuna ku masanyalaze masanyalaze gwagalina kati no mega tuoni yankubiranga essimu ku bintu bya Ntambi ngamba nya Council wange aga kuyamba ne kati mega tonjuka tunde buzumu twokubira amasimu nga tuseka tetubanko kati ezo bijja akola ngamba Council Freedom kanendo oza afunye bino manya achaza abantu aba boda na musako Council wagunji ayogedde Council wagunji ayogedde ngamba yali aloza wa boda ngamba mbu Council Freedom mega tontonja sambira nsonga ziri serious henga simanyi mbu ate yegwa agendo tuyamba okujja Ntambi mida webale kujjayo Ntambi mukomera Council alamo mwebale kumulwanirako walwana nadala gwe sele bisinga client wabayina bamulwanirako nga bali positive osobola okulwana naye olwana wekanga lawyer wadde oluzungu osobola wadde amateeka oba ogamanyi kiyinza okugaana enamwe ebasumbuwa mukeeyo nga waliyo client gwofuna nga abamuliko tebali positive ensonga za Ntambi zaali za kusaba beyiro kyekyali ekikulu bwe bwali obwenkanya akaseera ako bwe twagala kati obwenkanya obuddako bwakulaba nti tukakasa nti omusango tegwaliyo naye obwenkanya akadde ako wali bwakulaba nti afuna libate ye okuva ebweru kati osobola okugenda mu kooti nga lawyer waali omusibe waali naye nga abeeyimirira tebaliiwo ekyo kiba tekiri ku Council tekiba ku ssente tekiba ku ki it's about a technicality nti tosobola kujjayo omuntu nga tewali babiri bamweyimirira ofuna bulungi oba empapula you understand mukyala byayagala kushara omutuleeta abo ono lawyer wange kanamufuna lawyer wange namuwamba nange kanafuna sino ebyantambi twogera ngo na lawyer wange atomulina kati na lawyer so kati kye omuntu ajja okumwemira nga twali bamweyimirira ne woba lawyer obwa lawyer era olimbalimba client oba omulimbidde bwerere walina obaawo abamweyimirira nga ate balina empapula so kati obanze kubanga kati nze lawyer wenzija mu kooti ebiseera ebisinga omuntu oyo mba simumanyi nnyo gy'ava kati gwe omuntu we relative we gwalina okunyamba ti omuntu ono ava mu kitundu bwekiti kati nenkugayidinga kigende wa LC akuwa ebbaluwa naye nga mulimu ebigambo bwebiti naki bwebiti kubanga era oyinza obbireeta naye ngaebyo ebigambo kooti si bye yeetaaga oyinza okujja bangi abajja ku kooti okweyimirira abantu ng'ayina ndagamuntu naye nga ya fotokopi ofuna bulungi kati nze nga ndagamuntu tebagikkiriza ya fotokopi okweyimirira omuntu fotokopi tebagikkiriza olw'ensonga nti osobola okuba nga nafunye ID yo nengi photocopyinga nenefuula gwe nyinza okuba nagi forginga so kati original ne kakasanya jukira kweyimirira omuntu twagala nnyo kakasa nti omuntu eyeyimiridde omuntu oli waabula tusobola okumufuna omutwesinga kitegeeza we mbasi kakasiza nti omuntu oyo ebimwogerako ddala bituufu era bibye nsobola baso okweyimirira kooti nerowooza nti oli muntu mulungi olumala okuta omuntu ono n'okozesa ndagamuntu yo n'obula oba n'enkozesa ndagamuntu olw'okuba si yange ng'okunnoonya kigenda kuba kizibu kuba ebaayo nnyiniyo omulala nnyini waayo gwe wagifoginze buki yes because okwata akafaananyi okukatuuza awo neŋŋamba nti nze Shalom nenkwata akafaananyi kange of course the system ku nasi ebyo bisoboka
Kyobola waliwo wano Hajati gwe mwagamba yalina ndagamuntu 2. Hajati yalina ndagamuntu 2. Hajati oli wa Haji. Saya gundi. Yakati Hajati ali mu mbeera ki bana. Omusango gukyagenda mu maaso. Omusango gwa Hajati tegwanguwa. Gusobola otwala emyaka ng'ena kutandika okutandika. Tandika nakaguwuliriza. Kati Haji nga baamuta. Baamwa bail. Eyo bail. Kati yeeripotinga. Bail yoso yeeripotinga ne woba mukomera weeripotinga naye waliwo kye tuyita komito kitegeeza tukutaddeyo tojja naye olinda bulinzi budde bwo butuuke kubanga high court erina obusobozi obuwuliriza emisango omwaka emisango 1000 oba 999 naye etandika kwejo emisango ejjajja gisooka right now tuli mu 220 mu mmeka 225 bayinza oba kati omwaka guno bawuliriza misango gya 221 22 lwakikola kityo lwaki bakikola batyo kooti tulina high court emu ate abalamuzi ba kooti enkulu batono tasobola bapromotinga ne bafuna abalamuzi abalala ekyo kyekimu kye twagiteetinga nga bannamateeka kuba backlog ezze ku lwekyo tugamba nti kati high court buli district ebeere ne high court kubanga ebadde high court of Uganda ate nga high court of Uganda netuula e Kampala high court of Uganda netuula e Mbarara okitegeera netuulako emityana batugaye kale buli region mu western region tunayo e Mbarara yes kyali badde buli district yonna obwenkanya n'obuzibu emisango obuli e Mbarara tebwawukana n'ejjinja okukwatibwa kw'abaana okuli ejjinja Embarara gyekuli defilement eri ejjinja eggulu gyeri understand so tetuyinza agamba nti high court tugiri meeting nga abalowooza nti emisango gikolebwa mu kitundu kimu so that's why we need to make sure that we did so kati guno omusango atanatandika kuguwuliriza gukyali balina osooka okukola ku mpapula bamukomitinge ku high court bamala omukomitinga ekyo no kitwala bamala omukomitinga bwe bati wadde omukomitinga kyeki tukomiti omuntu emisango egya capital offenses emisango egya capital gikira gitandikira mu kooti nto kyobola mwasooka ne mutambulira mu kooti yawa ey'Entebbe kooti y'Entebbe ye mwasooka ku Haji kati okumukomitinga high court ekakasa nti kati ali mikono gyaffe okukomitinga ate era nekitegeeza nti twekomitinze okuwozesa tukutadde ku list tugenda okuwozesa be bano betujja owozesa mu bbanga bweriti naye ekyo komito aba committing procedure erina obudde erina process gyetwala balina okujja abawaabi ne balaga obumu ku bujulizi bwe bajja okukola ki okusinziira ku bwe bakolektinze high court neraba nti waliwo ekinyusaawo kitonotono then nemukomiting nti tukitegedde tujja muwozesa obudde bwe nga bukoze eki tegeeza kanso waliyo emisango egirimu ekinyusi n'omutali n'abyo omusango gwa DP bagugobye mbu temuliisa kati ogwe mba temuli kinyusi ekinyusi kivaawa mu musango kooti kirabirawo nti ekinyusi temuli ekinyusi kisinziira ku nsoma y'omusango weeri etteeka lisoma litya gwe Shalom oyina famire oyina omukyala oyina ekika sobola okubaga amateeka ago n'ogamba nti nze nga taata waawa ne waka amateeka gembaze geegano onfuna bulungi teri mwana ajja kuddanga kuva ku ssomero etteeka lyeryo ssaawa 8 ez'emisana etteeka lyeryo lyobaze kakati senga maama w'omwana oyo ajja n'awaabira omwana nti omwana oyo yakomyewo ssaawa 8 nga tezinakola ki tezinnatuuka onfuna bulungi naye ne kizuuka nti omwana oyo ayinza oba maama mutuufu naye senga kizuuka kooti ekiraba nti omwana oyo yabadde mulwadde naye nga bulijjo abadde adda ku ki mu budde obutuufu wadde taata etteekere walibaga naye tutunulira we liri tulaba nti waliwo ensonga lwaki kyabaddewo kitegeeza temuli kinyusi mu kuwaaba kwo temuli kinyusi kigenda leetera mwana ono okukola ki kuvunaanyizibwa you understand so ensoma y'omusango empaaba y'omusango wawowaabya omusango kye tuyita jurisdiction omusango oyinza okuba nga olina guwaaba kati kangereze ku kooti z'omu Kampala ze zitera osumbuwa abantu kooti ya LDC etera osumbuwa abantu ne kooti ya Buganda Road kati oli n'awaaba omusango ne bagutwala ku Buganda Road mufo kyagutwala ku LDC kati ogutwala ku LDC basobola okugoba
kuba mu mateeka musango gwo tegulina wulirizibwa ki LDC kitegeeza nakyo teguliimu nsa kuwulirizibwawo. Baaso okuwuliza mu kkooti ye kkooti endala esobola okugulamu ensa kkooti endala kkooti w'ogutwala era ne kkooti yadivisinga nti jurisdiction tetuziina mugutwale mweri kkooti. Kitegeera bulungi. N'ekirala osobola okuwaaba omusango gino egyaffe egya civil nga weight yaagwo nnene tegugenda mu kkooti ya wansi nga muzito kakati kkooti era esobola okukola ki okugoba kuba eba terina buki jurisdiction oba maanyi gawuliriza musango. Ebadde puliyambo kanso batandika kukubuuza kuba na bbeeyi anjulira. Nze nsibuka Haruna aka Freedom Fighter abasinga mu Peter Council Freedom. Ndi munnamateeka ndi munnabyabufuzi ndi mulwanyirizi wa ddembe munnamateeka wa NUP. Yes. So ebisingako awo ate nga ndi mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform e Lubaga. Byebyo. Katutandise olwo kanso. Omusango gwa Frank Ntambi gwalimu. Frank Ntambi yeetonze. Wakirabye yakigamba ekyo? Tannaba kwetonda. Tannaba kwetonda. Nkolage ka video wano. Kangenya ku TikTok ya Frank Ntambi yennyini. Nkolage ka video. Frank Ntambi. Kanso. Kanso n'ekintu ky'oyogedde ate nekinteeka ewalala. Ka video kaakano. Wulira. Dear Mr. Jeff Chiwanuka, aka Jeff Chiwanuka, Ebya gyakateekayo. I am making this video to you from the one hospital where I am currently facing significant health challenges, as everyone knows. These challenges have left me bedridden and unwell as we speak. But despite my condition, I felt it was important to address the recent situation between us, that is me and you, and to do so with so much sincerity. As I value resolving this matter amicably, I deeply regret any distress or misunderstanding that my words or actions may have caused you. It was never my intention to harm your reputation or cause you any pain whatsoever. I recognize the importance of your dignity and standing in our industry, and I am truly sorry for any upset this situation has already brought, especially to you and whoever who feels for you. In the spirit of finding a peaceful resolution, I hope this apology helps to address your concerns. I am committed to ensuring that our future interactions are respectful and constructive. Despite the challenges I'm currently facing, I'll be thankful to you if you consider a resolution to this matter. Name Frank Ntambi, Win Alkeza. Yes. Kanso kwata jibba netulaga ojja kukwata ya akantu. Kakati Frank Ntambi tannaba kwetonda. Ezo zaabadde rehearsals. Bikwata kana akantu bakoyo. Kantu nenda bitayiro saa 11 kansa ali mukwogera bintu olina abe mujjeko. Zaabadde rehearsals. Mujjeko. Kwata akantu. Tabi tuita leero olina abe yanja agatugattako. Songa nkulu. Ogambye kanso Frank Ntambi
video nzanyi noga Frank Ntambi tannaba kwetonda. Frank Ntambi gwe mmanyi client. Client wo Owange tannaba kwetonda naye kyondaze ali mu rehearsals. Kanso. Rehearsals z'okwetonda. Ezo si rehearsal omusajja yeetonze. Anti nze ngambe nga kanso. Lwaki njogera bwe ntyo because abantu bayinza obutantegeera. Waliwo kye tuyita street talk. Okwogeramu obwogezaawo. Okwogeramu obwogezi tunywemu ku caayi. Then waliwo legal talk. Njogera y'amateeka. Now nze sisobola kunnyika client wange kugamba nti yeetonze ng'ate ndi munnamateeka we nga mmanyi ne implication y'ekyo. Okay. You understand? Omusango ekisooka we guba mu kooti gusiizinga okuba ogugwo. Gusiizinga gwe gukwata nga weoyagala. Now it should be a prayer to court. Kuyina kuba kusaba eri court ekukkirize okukola ekyo. That's why ngambye ali mu rehearsal. Tiwe tunaddayo mu kooti nga bbiri tujja kusaba kooti etukkirize. Mwetonde. Because how do you convince me nti complainant yalabye video? Do you have a proof? Yagirabye. Number 2, how do you prove to me nti omuwaabi yalabye? Because omuwaabi state complainant ye Jeff. Omuwaabi ye state. Sawa zino eyo apologies Jeff ni waba agikkiriza mu mateeka state wadde mu bigana. Because it's a responsibility of the state to protect the public n'okulaba nti abamenyi b'amateeka bakola ki? Bavunaana. Gwe Jeff, you are just a witness. It ceases to be Jeff's case. It ceases to be. So tebirina gwe bya Frank Ntambi? Bijja kuggwa naye tebisobola kuggwera ku kyondaze. Kwa apology eyo ya TikTok. Yes, legally siwe ebito ebibeera. Otherwise kakati ne gundi buli musango gwonna buli omwagende ku TikTok. Zemba manyi twakimaze dda kanso twamaze. Eyo kisambira Frank ng'omuntu ayina sanite mu public nga alaga abantu nti ebintu bye yakola tebyali mu kigendererwa kye ate teyalina bad will. Naye olw'okuba byasalako ku line bigenda mu kooti alina kubyogerako ng'asoosinga ne bannamateeka be. Kuba we nkumenyera olwakuba nti ate omusango guli muki mu kooti naye ate ne bino byakoze kirungi tebiri mu kooti. Naye kankumenyeremu waba agamba nti apologizinga lwaki yagwegaana? Because an apology means you accept. Kati mu kooti lwaki yagwegaana? Laba lwaki kakati ffe bannamateeka abatuwaddayo ne tunnyonnyola bingi nnyo. Onfuna bulungi. So kati on record Frank Ntambi teyeetonze naye yakoze rehearsal. Bana tusoma amateeka. Nze mbadde sikimanyi. Era nze mbadde manyi Frank Ntambi. Owuliriza video eyo ng'eggwako alina ne statement z'akozesa nga zisobola omu implicate ng'ate niwe tuba oli aganye apology okugijjawo. There's a possibility Jeff has an apology. No, it's not compulsory to accept an apology. And it's not compulsory to make an apology. That's why it goes to the moral council. Banabatu kankume banabatu ropye. Can they use that apology? Ni bagamba mwana omusajja twabagamba ino omusango. Nga we nkugambye ife bannamateeka, you know, when you have lawyers it ceases to be your case. Guba gwa council. Case for you and the council. Chobo oyina okukola council aba akutwala bubi, you have a right to terminate the lawyer. N'omugjawo n'olonda omulala. Ngaye twakola ali pleader ku musango gwa Ntambi yasooka. So kati instruction zijjayo, but this is what I'm intending to say. Nti kalwa ekana tayi zange njagala zibeere bwezi kyo, saagala nnyo kubeera mu bitiibwa by'amaanyi. Njagala omutwe gwaye gwe gubaamu ebitiibwa okusinga amataayi. Galeke gabeere. Tuli ku musango gwa Ntambi wano tuba tumanyi byaggwa naye maama. Yes. Kakati kyengezaako kugamba nti council buli wobeera n'omusango mu kooti, a mere statement gy'okola nga taliiwo esobola okutta omuki
omusango. Nina omuntu gwe nabaddeko sejjo mungamba nti lwaki waleeta zero yanga okola endagaano y'ettaka. Because statement egamba nti ojja kusasula balance within 2 weeks. Before 2 weeks, after 2 weeks zanjawo. Before and within, after within. Before within or after and 2 weeks. After 2 weeks. Balance shall be paid within. Balance shall be paid after. Balance shall be paid before. Just kagambo katono nnyo. Before, after, within. So nze wemba munamateeka nga mmanyi goli client wange mba njagala balance oyinza obutamufaamu 2 weeks. Naye nziyala nkozesa akagambo 2 weeks. Nkakweke ne after. Ngambe nagamba after. Oli kubanga interest contention ye ebadde ku 2 weeks. Weeks bili njagala send weeks bili. So I will just put 2 weeks after. Onyaka onjigiza fagule motoka z'ekibanja mpola. Nsoga mpinga kwa bansi wo myezi ena. Yes. That's to in 4 months. Not later than 4 months. Or before 4 months. Within 4 months. After 4 months. Kati nze ngamba after 4 months. Oli le mani alowooza wegigwerako wennyini. Sentence ino bao. Naye mateeka after 4 weeks kisobola n'otegeeza emyaka 10. Nga sinnakuwa ssente. Kubanga ze ngambye after nga gimaze okugwako emyaka 4. Then before nga teginnagwako kitegeeza ne we giba gigwako nkya leero nkuwa ssente mba within. Then within nsobola okuwa leero wiiki ejja naye wakati awo. Ofuna bulungi. Kuba muba endagaano muba mubaga mateeka gagenda kukola ki ge mugenda kutambulirako. So kati ebintu by'amateeka naddala ekitu nga kiri mu kooti and as long as you know kiriza nti amawulire saagasoma waliwo agansingako. Kiriza nti obaosawo saabusoma erinnya eriba likuluma tokwata nnyondo. Ogenda dentist. Akugenda likuba. Olwokuba likuba nedda agende wa dentist. Akukunnyonnyole kiriza nti kati teekawo embasa alisoma ogwo omukisa tegwali gugwo gende w'omuntu yagasoma akwadvising. Byebyo ebya byantambula ebyo biri mu kooti tuligendamu. Tetugendamu nnyo. Client wange mmanyi ng'engeri gyali nti muntu wa mawulire yabadde ali haasingamuuko wagenda okwapologizinga bannansi bamu advising obakabuzeemu oluzungu ayongeremuuko kwegamba Jeff awulire bulungi nti oluzungu lwero lwabitiibwa. Abasajja bannange ina kyenze ekipya naye nga mugende kubivuganika. But in conclusion, apologies is welcome. Ate tujja kusaba but we want it to be on record. Kooti etegeere titugenze etekinge ekiteeke ku record. Then ne bye tunaaba tuvuddeyo nabyo kubanga olina n'ogisaba obudde kooti. Tusabayo obudde mwezi gumu oba ebiri tugende. Because omuntu waffe tulina otegeera state oba naye akikiriza kuba oli client gwe twapologizingira client wa state. Then tumusabe engaging oba ku simu oba physically to meeting. You understand, with different stakeholders. Ne minutes zikolebwe. You understand? That meeting. Yes. Kubanga ebyo byonna biyamba okulaba nti tuli ku procedure ya court ate tuli formal. Nti nno ne we tuba mu bikoledde bweru. Kati senga akkiriza kambuuze senga Jeff akkiriza ya apology okukuncha ogamba nga bidi tetuddeyo ku court. Mbadde manyi eyo nga akkiriza babajja mu saako. Mbadde manyi twatukola additional statement. Mbu byo bagiyita? Ebya additional statement biba byaggwa just kasita mukkiriza apology omusanga aba ogundi agenda kujjayo gugoba omulamuzi. Kati ogandi biba tebikola nga muli wabweru wa kooti. Mulina bikolera mu kooti ng'ekkiriza bwe mumala okutabagana ne mugiddiza report. Tabaganye twasazeewo nanneetondere ku social media we yali twasazeewo ampandiikira ebbaluwa byonna kati ebbaluwa gye muwandiise ne mugiwaako kopi ki n'omulamuzi ne mugiteeka ku kooti. Omulamuzi n'akola so that naye bamubuuza ng'omulamuzi ti guno kwangita bakamaabe nti omusango guno gwaggwa gutya gwaggwerawa temumwekwasa nti wa musango gwawe wamugoba nga tetwagala already naye abeera protected.
bulungi buli kimu ku record bibeerako nti abantu bano bansaba ng'ennaku z'omwezi bweziti bagende bakkaanye. Baamala okukkaanya we baakomawo ne batuleeta ripooti ennungi era kwe twasinziira omusango ne tuguta. Oh, that's beautiful. Mugende ku Biva Organic kubanga basaponsa bange abajjanjabisa butonde Mmenga opposite Masengere bove n'okugalabiza Kabaka yambuka kati bakuyo n'ebibaati ojja bbalenga ekizimbe kyaffe kalina kuliko Biva Organic and Natural Products. Abakyala oyinza nga muli mu nsonga, mwana abuze, obundula amazzi agawunya, olumizi bwange oli mu nsonga kwa 0752 60 24 27. Twalayo maama w'amagumba agaluma byonna bakujjanjabisa emmere eddagala. Jaine Kanso Haruna Freedom tumaze ensonga ya Ntambi mukitegedde eyo. Gwe twali musanyufu bagwe tobitegeera nnyo. Ensi yonna nga Uganda nsanyufu olwa Uganda Communications Commission okuvaayo neebaga ekiwandiiko suspect eki mu Luganda okuwummuza bawummuza tebagobye okuwera program omusunsuzi program omusunsuzi ajagibwa ku Sorot TV ng'ekolebwako Nakangubi Jennifer full figure wamu ne Senkubuge Charles siasa n'abagamba yavaako musooke muddeko ebbali twagala script eya programu eyo ne akatambi mwatuwa simanyi wakifunyeko ekiwandiiko ekyo kijeyo kuba kye tugenda okudiscuss yebimpa ku kiwandiiko ekyo tukitta si yange gye nagulira omukyala yeeyo omukyala avuga Tuareg ebyange biralamu ndi mu Toyota kanso kankufunira ekiwandiiko ekyo mpola kikino public notes Uganda Communications Commission ennaku z'omwezi 13 September etunda 2025 suspension of omusunsuzi program on South TV for breach of broadcasting standards zotamanyize eziriwa. The Uganda Communications Commission UCC informs the public that following routine monitoring and numerous complaints received, it has determined that the program Omusunsuzi aired on television violates the minimum broadcasting standards. The Commission found that this program, which airs on weekdays from 6 a.m. to 8 a.m., contains abusive content, inappropriate language, and displays unprofessional conduct by presenters. These broadcasts occur during morning hours when children are like to be watching, potentially exposing them to unstable material. In accordance with its mandate under Uganda Communications Act, Cap 106, the UCC had directed South TV to 1. Immediately suspend the airing of Omusunsuzi program. Provide written responses to the complaints received. Submit recordings of the program broadcast between 1st August 2025 and September 12, 2025. Submit the script of the program to the Commission. So TV must confirm compliance with this directive and submit the request materials to UCC by Friday, September 19, 2025. The UCC remains committed to protecting the public from harmful or offensive content and ensuring that the broadcasters operate in compliance with the law and professional standards. Kiwandiiko kye baabaga mukama wange UCC kyabagira Sort TV. So tugyebaze olw'okuviolate okuwandiika ebbaluwa eyo. UCC yavuddeyo leeti. Tugyebaze okuviolate. Kubanga programu eyo yennyini ndowooza ebaddewo ebbanga. Because if we are to analyze that complaints, public opinion programu eyo ndowooza tezizze wiiki eno, tezizze mwezi guwedde. Show eyo wetuba nga tuli abusive statement nga we bazikwotinze tuyinza okulowooza nti zibaddewo okumala emyaka ng'esatu. Abantu bakomplaininga ku programu eyo. Nga bakomplaininga naye ng'ate naffe bannamawulire n'abantu abalaba sheeyo tubiraba. So one wonders lwaki leero bavuddeyo. Era kiyinza n'okuba nga kisobola okutta spiriti y'ebbaluwa eyo. Obulungi bw'ebbaluwa eno tulowooza nti kati ate waliwo ebirala ebyekusike lwaki. Because lwaki late bavuddeyo of recent naye ng'okuvuma kubaddewo for some time. So that's why nsose kuba tugyebaza okuviolate. Naye olulala eyanguwengamu
bweba eddala ddala ng'ekwotinze nti abaana obudde obwo baba balaba abaana ku makya ssaawa 2 yeebuuze baana bameka aboonoonese mu kuviolate UCC. Yes, kubanga obuzibu bakwotinze abaana ate mu mateeka ensonga z'abaana tezirinda. Kaza kibeeramu omwana omuto. Ekintu kasita kibeeramu obwana bagamba Children's Act egamba any person who is making a decision regarding the welfare and the well-being of a child. You understand? Decision ye erina okuba nga eyanguyiriza. Erimu omwana. Ensonga bakuleeteranga ensonga ku tebbo ng'olina office gy'olimu ng'erimu omwana. Ne weeba divorce ng'obataddeyo divorce. W'oyanguyiriza divorce nga muli mwami na mukyala nga temuyina mwana. Si w'oyanguyiriza erimu abaana. Because akaseera ako abantu bano bwe bali mu katyabaga waliwo okukosebwa kw'abantu abali innocent abaana bano. So olina okwanguyiriza. So kati bwenva ku ekyo ne tugenda ku kinyusa ekiri mu bbaluwa. Ate kanso ndabyemu akagambo numerous ezijje nga ziwerako numerous. Kati kyobulaba nange mbyogera kusinziira mu birimu nti numerous complaints. Yes, numerous and babuzizaamu kagambo kamu numerous and consistent. Kekabuzeemu nti zibadde z'amaanyi nnyo mbi nnyo naye ate nga zijja ziddiriŋŋana. Yoshegeera. Now, kinzizaayo okusooka okusaba n'okwa advocatinga eri UCC nti weeba ekwasaganya amateeka naddala mu bitongole byeregulatinga ega regulating fairly, non-discriminatorily, non-discriminatively, you understand, and justly. Kubanga wongamba nti nno luli omuntu alabika abaddemu ebyobufuzi ng'otyo mukwatako because owuliramu ka element ka presidential advisor. You understand? Ofuna bulungi. Noti abaana baffe ne bagira nga bafa, abaana baffe ne babeera nga boonooneka. You understand? So kijjawo kikuleetera okuba nti totuukiridde nga UCC olaakinga competence nga UCC okubanga oregulatinga ebitongole ebyo ebiweereza ki ebiweereza ku mpewo. You understand? Because of that delay. UCC yalagajjalamukko. Si yagalagajjalamukko. Because the statement numerous. Tebali gikwotinze. Bantu bangi badde ajakayo okwemulugunya kwabwe ku programu eyo. Kakati baali balina okugirawo mbagirawo kubanga kati ekizimba kiyinza okuba kikosezza bingi. Waliwo abantu bangi, waliwo ebintu bingi omwana oyo, waliwo ebintu bye bali mu kugamba. Emyaka egiyise waliwo ebintu ebiyigiddwa. Waliwo abantu abalala omukyalo oyo oba omwami oyo ku mitimbagano emirala oba ku mativi amalala. Because she is a presidential advisor, baakoze nga example abaana abakula abali mu kusoma ebyempewo abamulabiddeko wakati awo mu myaka 3 because emyaka 3 omwana asomeramu ki degree y'okuweereza ku mawulire. Kati wabanga buli ku makya agenda kulaba omuntu oyo kubanga yayinako n'ekitiibwa kya presidential advisor agamba nedda wala presidential advisor abikola yamukola yakola bwaki. Yes, nange nja kukola ki nja kubikola. Okavuyo kemajagala nkuzanyire nwankalina kati ekirala nga omukyalo oyo avuma okufa. Yes, ye muvumi. Kati ekirala tugende ku gundi tugende ku wano nsomeraako wano in accordance with the mandate under the Uganda Communications Act Cap 006 the UCC has directed SALT TV 2 immediately suspend. Before that wano UCC etukozeemu era bubi in accordance to the UCC Uganda Communications Act. Kati yali badde eri eyongerera ddala n'etulagira ddala section ki eya UCC Act. Anti eryo teeka ddene nga olaba constitution is a book kati bakwotinze book instead of a certain law. Baali tugambye
abakyala bano n'abaami bano ba violatinze etteeka specifically so that abamawulire amalala bamanya abayinza okukola ekyo bagenda ne balisoma naye kakati batuwadde obuzibu nti tuli mu kusoma voluminous of the Uganda Constitution. Uganda Communications Act etteeka lyonna tuli mu Bible. Tulina esoma lyonna tuzuule wa. So nga twaledde twagala kati nga mukulu Ntambi gwe twabaddeko baali bamugira bamuvunaana bamuquotinga mu tteeka lya Misuse Act naye ddene naye balondayo nti section 29 26 of the Computer Misuse Act. Kati nange nga lawyer kinyangwira obikula nendaba ensoma nentegeera bavunaanidde mu tteeka ki mu kawaayiro kano etteeka lyo tulitegedde bati tulaze naye kawaayiro ki okuleka kati saawa zo ndi ku sayidi y'abali okulemwa okutandika okugamba nti bali mu tufiishinga okuvuba bali mu tuvuba tewali nnyo kinyusi balina okutulagira ddala ezo complaints oyimirira mu tteeka ki gwe nga UCC era violation ki yagikoze mu tteeka ki you understand so that tetugamba nti omukyalo ono waliwo ebirala ebyekusike ebiri emabega kubanga omukyala abadde yakakubibwamu awo 1 2 okitegeera akati akaseera ke kamu program evuddeyo. So is there any other extra reasoning gye tusobola okunoonya? Should we say they are witch hunting her? That's the right word I wanted. Naye nkozesa fishing. Bamunoonya witch hunting her okulaba nti tutuuse mu kaseera k'ebyobufuzi tukozesezzaako ebbanga ddene tebamugoba bannange ne bamuleka tebamusuula ebbali omukazi. Nagambye ndi munnamateeka ate ndi munaba byabufuzi kati ebyobufuzi awo obirowoolezaako tewaliiwo nti kati tukozeseza emyaka okoze tukozeseza ovumye nnyo naye wano we tugenda akalu twetaaga abantu abali soba abatagenda kuvuma abatwongerako you understand kati gwo gukoze eki kinyabo guweddeko bamugambye genda and that should we assume that that has been the system. Very many of them, very many people have done their job, but along the way, they have a gamba. Amateeka kikulu. Flash have been seeing it in a lemanyizira nga tukirabanga fenga kyetulabe ekyo kumbe ekintu kinene. Oyina profiling omuntu gwe kyatuuseeko. TV station agitwala. He has capacity to negotiate for them. He has capacity okuwandiikira UCC ebbaluwa n'agamba tugenda Tereza. Naye programu ebadde na producer. Byamawulire sibimanyi nnyo. Kisoboka okubanga eriyo abantu abamu abakola emirimu gyombi ng'oli producer ate ng'oli presenter. Nakati weekolera ebintu musumba kanso engeri TV yo gyerimpu nyini TV oyo wa government agira government. Bwoyoga kya witch hunting nakyendaba kuba nyinyi TV wa government aya so akubayo kasimba ne katerezeemu kyenkugamba nti ebbaluwa eno lwakuba ya ebbaluwa ezo interpret tulikeera kwa kamala kati suspension ebiseera ebisinga ejja after certain warnings because it's a corporate body it's a corporate organization as in SALT kitegeeza however much nti SALT esobola okuba n'omukozi omubi naye tekijjaawo kuba nti SALT erina byegatta ku ggwanga ew'omusolo eweereza yennyini wegiwa therefore wabaawo ekintu kyonna kyangu nnyo because the UCC yennyini erina tribunal yaayo erina akakiiko akakwasa empisa n'akawuliriza obusangosango obutono n'akalondera ebiweerezebwa ku mpewo kakati kisobokera ddala before this suspension kisobokera ddala a warning letter to be addressed to SALT and management instead of suspending them. Yes, tufunye numerous complaints ku programu eno omusunsuzi era kizuuse nti abantu bangi bakoseddwa omuli n'abaana abato ngeba tubakookinga wano tusaba management ekoshoninga abantu bano wabanga kiri ku director programs director tusaba akole ki because at the end of the day
you may fish, you may witch hunt bano ababiri when the problem is from the boss. Hey, Yes. Kanso. Yes. Ebintu ngo bitafuta bulala ate. The boss may be the problem. Nga siba na abakozi. Ffe betula abatunulidde kati. Lumba wamma balumbe nga nkozesa mmwe. Kanso oli mugezi. Kakati oyinza okulemerera ekiso simanyi ekiso ky'embuzi. Kiremererwa yasse. Yes. So therefore warning letter tuyamba nga management find out where the problem naye Fabio tegedde Kanso kagambye. Tuyinza oba fituyidde bano nga kumbe nga topest. Yes. Yakozesa bano okulumba ebintu byo gisaawe ebibye. Yes. That's why you would want the warning letter again to the management. Kati management not the program. Not the program because there is a bigger eye before this. Waliwo erisa eddene. Era ebbaluwa eno baagiwandiikidde ani? Program musunsuzi. Baagiwandiikidde. Bayira gwe baagiwandiikidde. Address weeri. Soroti? No, it was a public notice. It was a public notice. It was a public notice. Ate weba public notice era kyongera ddala okulaga. Nti no waliwo image gye baagala okureducinga ku ki? Bana ababiri. Because it would be a warning letter. Why does it warranty a public notice before a letter? Kugamba olabira ddala waliwo ekintu ekiri beyond. Tamanyi woba oyagala suspendinga mukozi kigo atanyiige mukwano gwo ng'akola ku TV wa radio. Atanyiige when you success. Akola ku daily soap. Kakati woba oyagala kyogamba nayo oyina genda ku public kola public notice. Ate by the way. Oyina okuwandiikira management. Nwagaba ne program eno. Nkojjukize yakalala. Waliwo show gye baayitanga Anikat. Anikat. Baagiweerako UCC. Ababa warninga naga abaji extending bateko baga bateko saanyeze ekiro. Lwaki kino kizze bwe kityo? Lwaki kino kizze bwe kityo? Because neba nayoganda munabitegeera bye tuwogera kwanza mbitegedde. Mwembitegeera abalaba. Abitegeera abantu tuli bagezi bannayuganda. So kati ekyo mweye ebbaluwa nakyo kivaayo. Now kati suspension ekirala si kirungi. That's why njogera ku warning letter ebiseera ebisinga mu mateeka suspension because it's a punishment. Tejja before giving me a right to be heard. Nange neddembe liwulizibwa. Anti kakati wompuliriza oba kati essaso litunuza mu nze wompita n'ompuliriza bano ababiri we bagirayo statement egamba bannange tetulina musango tuli bakozi and we must be loyal to the bosses. Babosi bulijjo batugamba kola bwe bati. Because we twaliwa omusigwe gwasoose okukola. Omu kubaweereza abo. Nawe yali akola. Nga yali tavuma. Batavuma nga nakonga wati. Tibwa. Nga yali lwaki we yajja eno we yavuma. Lwaki be yakolanga nabo gye bali tebavuma. Meaning it's a script of the boss. The management omunene. Yes. Kati yeyo hearing kyetuyamba nti nze wompita because ne boss abiraba. Boss ate n'atanyega. Ate boss mpulira mbu musumba. Ate asumba naye abaana abato. Ayagala okuvuma. Musumba tayagala kuvuma. Lwaki bulijjo tamugoba? Awe nkugambira you add you multiply lwaki bulijjo tamugoba wabata byagala. Ontukwesa body mass. Bracket of multiplication and subtraction. Ogenda ogatta bwoti nga musumba edinyo akigattako. Lwaki bulijjo tamugoba? Waba musumba atayagala kuvuma. So at the end of the day fair hearing wetuyambira okukakasa nti ono omuntu either abadde mu kukakibwa olw'embeera y'essente y'omulimu okitegeera bulungi kubanga era omuntu we waliwo baali bamuwezeeko ennaku nga 2-3 naye era boosi yalaba nga yasuutinga byakola byayagala n'amukomyawo. You understand? Akati tugende kawaayi. Era bwe yakoma boosi yamulangiryako promotion. Kati mu nnamba emu mbi basaba UCC basaba immediate suspension eyo show bagiweze. Namusunsuzi. Provide written response to the complaints received. Now bayino banga baba wadde complaints z'abantu abo bonna abazze bakola ki? Beemulugunya ku programu eyo. Naye in my opinion oba oli awo kyekyali soose baali bawandiikidde ne baba serving anti tulina obuzibu buno ne buno bwe baboogeddeko era bwe buno mutuddize tulabe oba mulinamu
ekyesimbe ekigaana abantu bano bawera okuweereza oba basigale nga bagenda mu maaso. Kati akookusatu ne bagamba baagala submit recordings of the program broadcast between 1st August. Kati kitegeeza wana aba complainant kebawaayo ba complainant awo babavumira obulungi nabo ne basimba obakola ki babavumira obulungi nabo ne basimba babavuma nnyo okufa obufi. Yes, then basubmitting ne script of the program. Program ina script kweli? I doubt. Ebyo tujja biwuliriza mu script baako kati vuma ono mulo ono tekibaawo ekyo. Babagambye So TV must confirm compliance with this directive and submit the requested materials to the UCC by Friday, September 19, 2025. Bajja biwaayo naye nze ndowooza in my opinion abakulu babagobye. Bano si be bagobye aba UCC. Abakulu ba TV be bagobye. Naye bayise mu ngeri eri smart. Aba TV bagobye bano mu ngeri eri smart. Indirectly. Directing ate babeekwasa. Nakyo kide ku Sunday Nation. Abo ne baga nedda simagaye bayinza obba bulijjo n'omusumba onyengeja nganye program yagikoowa dda. Naye nga tana ngeja agamba abantu nti banne program tugikole ki. Abantu tubagobe. Kituufu omusumba yagobye apa. Akati mpiteri because omusumba has all the honors, the audacity okugenda okusisinkana abakulu n'abanyonnyola n'abagamba kale program temugiwera nze kanzijewo abantu wano tuleetewo abalala. Kati ebyo tubimaze. Ekirala nga tugenze ku kifaananyi ekinene. General picture. Lwaki TV emazeewo ebbanga ng'employing abantu abalina sanity, you understand, abantu abali profession. Lwaki mu generation yenu ozaayo n'oleeta abantu ba P4, abantu ba S2, abantu ba senior 6 naye nga qualifications z'okola ku mpewo ffenna tuzimanyi nga naawe awandiika abakozi naawe ze wayitamu okufuna kyala. Yes, ze wayitamu okufuna omulimu. Tuzimba ggwanga oba tuliza mabega, tupromoting abaana kusoma oba tubagamba mugende mutandike okuvuma abantu asinga okuvuma gwe tuwa omulimu. Tuna challenge council eya social media that omuntu alina following omuntu akunamye bw'abanya numbers ajja funa omulimu. Waliwo omwana muto yakamala P7 wamuyita Preach Nicole simanyi oba omumanyi bamuwa omulimu ku TV nga talina certificate y'amawulire talina da account konna because she has numbers ayina ebbeere she's buba and cave ne bamuwadde omulimu akola ku TV nga temunakulezinga complain mu general public. In my opinion is one, Churchigana TV mainstream ofuna numbers. Number 2, you're proving into TV tezikyalina mugaso. We should opt to social media. Woba recruiting kuva mu social media instead of social media recruiting from the TV. You're showing that you are over empowered by the social media platforms. Allah. Churchigana views because fena tuba ku views. Mainstream Churchigana ofuna views. Because at the end of the day, you have views of social media. Even television have social media there. Now, bazina YouTube channels. Banyazi TikTok. Yes. You recruit professional people. Abagendo later media. Social media eberemu abakunama bayo balabe views zaabwe nafa ba mainstream baberemu views zaabo but they are professional people. Otherwise, kati obanga ngamba gwe kenyini owa mainstream obanga provinga inti tetukyetaaga mainstream because nono gwolese ku main gwojja ku TikTok kasita omuleeta agenda fading out kubanga tubali tumwagalira eri mu byakola ali uncensored unfiltered nano ojja mu censoringa because of the broadcasting standards. Naye already omaze okundaga nti eri ekinyusi eri ekinyusi eno teri kinyusi. So professionalism ng'ensi ekula should remain professionalism. A procedure should be a procedure. Oshitegera bulungi. Otherwise, abaana bangi bali ku masomero nakuzuba bagamba media tekyali mu sente, journalism teri mu sente because of that. Kulana ogamba so akwelya mwanange ndi mu basoma mawulire bakyogera ennaku. Nenge yensonga. Mwe bennyini bannamawulire, mwe bennyini. Mwabagamba tetusoma mawulire mwe musse fraternity yammwe. Because muganyo jiwa eyo credibility ne standards
nti kino bwe kibeerawo tujja kigana. Muyina ebitongole ebibagatta nga bannamawulire, muyina ebitongole wali badde musimba bagiyita Kakongo ne tusimba tusimbye vivi nti omwana oyo asooka aleete qualification ze kuba yakatuula P7 ate tuwulira teyagimaze. Asooka aleete qualification, otherwise tugenda kikkiriza. Fe mwe banna ebitongole kikaba bannamawulire mwe abaagasoma tube n'eddoboozi. Yes. Otherwise kasita okireka ne kigenda already obotta. Osetinze president. Yes. Fe bannamateeka tulina ebitongole biri bisatu. Tulina Uganda Law Society, tulina Law Development Center, tulina ne gundi, tulina ne Law Council. Wemba munnamateeka n'ompa omusango n'enguzanyiramu oba n'enkola ebitagasa osooka okumpaabira ku Law Council ne bampita ne bampozesa. Even a professional negligence nti leero mbadde nina okugenda mu kooti ne sigenda olw'okuba ompise wano. You understand? Omusango gwe ne gufa, client n'afuna loss because of me. Mpaabirwa era n'ensasula. Mwe bannamawulire temukirina. Kyobola aba fraternity egenda ekola ki? Era we kisanga kati nga owulidde akagamba ako numerous. Nga lawyer akoze numerous fraud akoze obubbi obw'ekitalo. Bampita ne banziyako ebbaluwa yange. That's how the profession and the professionalism can be protected. Basawo nabo kyekimu balina ekyo tojagera kumalaga kolaga waddagala muntu olw'okuba gwagenze ino gwajjamu embuto buli kaseera okitegeera bajja kutwala ebbaluwayo. Why doesn't it, if you call yourself the fourth estate, why doesn't it apply to you as the journalist? Okitegeera bulungi. Payments mulina okusettinga standards nti tukooye omwana waba agenda mu field sente bamuweyo kalanki abaana mu field tebalya lanki kanso nkuloopera. And professionalism bajja okutujjako gundi eyo mu bibiina eyo bya politics okutujjako interview ng'agamba sookompe nenga naawe omusasi ensawo y'omusasi okitegeera bulungi. So omulimu guba gufuna mugufuule omulimu omuyonjo, omulimu omulungi gujja kufuna. Uganda is here, the world is here. From 19th century amawulire gabaddewo, 16th century amawulire gabaddewo. You understand? Gagenda kubeerawo. It's a matter of you making your job a clean job. Kati mu bbaluwa eno kanso ebyawandiika bannayuganda bakomplaininga BUCC nga teyasabye ku biwandiiko bya mukyalo ono Jennifer. Bannayuganda baagala kulaba ku mpapula ze ez'obuyigirize ezimu qualifying okujja okukola. Nabadde so technical and tactical when nakozesa ekigambo nti tweyanziza UCC okuwandiika ebbaluwa eyo leeti because byali badde byajja dda. Now as we are speaking about that ogambye ekya Nicole Nicole wa P7 we tuba nga twogera ku professional ethics standards nga ebbaluwa weyogedde. Where do we learn them? Do we learn them on TV, on job? Ogenda ku ssomero. So where did they go? Where does it live? Webawe mandegulating nga ndi mu kupromoting ethics morals nga naye kusome gye nali nino ozikola ki oziyigira. Nze regulator nga mbiraba bigenda mu maaso. What am I regulating? That is the level of incompetence I'm talking about. Of UCC? Oh no, of UCC, and I'm very clear. Because they should do things competently because ekitongole kye twate bannayuganda kye beesiga. Mwami Museveni kye yeesiga nti ekigenda okuregulatinga morals, professionalism. The minimum broadcasting standards. You should be smart. Yes. Onomba certificate. Yes. Oba diploma, oba degree. Yes. Onokweyisa bwoti. Toyambala indecent ng'oli kumpewo. So whichever happens on the TV, I don't charge the TV. But the UCC. The regulator. The level of the incompetence of a lawyer is not judged by the lawyer, but by who trains a lawyer, who regulates a lawyer. Because wobireka nebigenda maaso, ye result ye tufuna. So sisobola azegenda ku radio, so UCC as a regulator. Naddala ng'ebintu ebimu tulaba bibaddewo for some time. It's not the only talk show. Other talk shows have also reflected the same and professionalism nyingi okitegeera bulungi. Kakati kiriza regulator yagenda ne yeebaka. Don't you think because of the growing competition
which is still from kati TV zetaaga kukola kati waliwo program ezimu zenda ku TV sijja kuzoogera ng'amanyi okwokubira ku mpewo naye nga TV eneddembe okubisalamu naye n'ebirekamu nga baagala TV etrending nga program eyo etrending efune viewership kakati era awo tubuleminga ani awo era net TV is contributing some percentage they contributing because they want to trend. Now there are times I will judge the UCC waliwo ne wesijja nonyiza UCC ekintu we kiba kyakabeerawo omulundi gumu nyinza obutaninya UCC because naffe bebakyaza oluusi tubabamba zuulu nnyo you understand tuba mu show ne zivaako mulinga bebayise okulwana abantu tebakyamanyi debatinga ku shows ez'ebyobufuzi kwevuma kukola ki bagenze kwevuma tebakyateesa ku physical police tebakyaleeta ku domestic police tebakyalowooza ku foreign police bawagira nze ndi wa Museveni nze ndi wa Bobi Wine those we are discussing individuals instead of ideas. Discussing ideas you understand kakati oli agenda nze ng'agamba kyayina kyokka mu bwongo okwogerako manya g'abantu you understand than issues that bring us to why we discuss about those people. Issues that determine our country. Bazebalama. You understand? Because in oba njagala Bobi Wine, oba njagala Kizza Besigye. You understand? I must discuss the nature of my country, how my country would be, how I ought my country to have been. And see yange yali badetya. So that oba president kyaliwo ezo principles oyo omukulembeze azisangawo. If it's rule of law, it is rule of law. Biba bisanja bibiri. Irrespective of ani akulembera. Ekikulu waliwo principles zetumanyi ffenna bannansi ezitugatta waliwo directives. Onfuna bulungi. Kakati bagenda ku TV nga bagenze kwesonga mu muntu. Kati in fact kasaba banjula oli wagundi n'okutunulayo atandika okutya okutunulayo. Because they don't have issues to discuss about. Akitegeera kakati okulwana wekubaawo leero n'enkya UCC era ng'eraba awo I go back to UCC naye wekibaawo olumu era bibaamu okireka nekigenda ebbaluwa ene wanaabawo enkyukakyuka tusubireko ku positive change ne ku programs endala ezefaanyizaako ng'eyo kisookera ddala kisinziira ku management ne bannamawulire ng'ekitongole because nze wemba nga nze mbadde nkulembera ekibiina ekigatta bannamawulire first of all n'ekibiina ekikulembera aba broadcaster enkya leero mbadde nsooka kukola press conference ekibiina etwala ba broadcasters yes kyenga kibadde kiri serious yes baali badde bayita press conference okugezaako protectinga image zaabwe nti bo tebajja kuba bwe kiti nga bo ate nabo ne bayongera okumulungulamu ku bunafu obuli mu baluwa bannange naffe twabirabye naye tujja tereeza mu nasonyiwa bannayuganda katutereeze bwekiti ne bwekiti katukole bwekiti ne bwetuti ate kaakati ekibiina ekibagatta baakola kyaki if they cannot come out to address about that bajje bongero either okuteekamu stamp mu baluwa eno oba bogere like what to analyze ngene baluwa eyo nti naye waneeno nammwe mwakubye nnyo tamwinza suspendinga nga bwogaye mwansose ne mulabula ne mbawoninga ne babagamba kubanga enkya kiri bwabwe management mwagyogeddeko management mwabadde mu giservice you understand did you give them a notice before a suspension you understand kakati awe ekitongole we kiba kisirise they are leaving a man, they are leaving an institution to rhyme their what? Their professionalism, their profession and their work. Bebagenda okubeera nga it's the wheelbarrow ye babavuga eno awo tutadde ati amawulire tubannaye mubitegedde ensonga muziwulidde naye ayagala ogula essimu nga sinasibula kansaluuna genda ku Andrew Gajesto esangibwa ku Ivory G19 ekiduuka shop G19 bana laptop macbooks tablets amasimu Google Pixel Samsung zonna Apple Watches iPhones zonna yafunye mugeye mugifune abatimanye essimu w'obolinga ekufuddeko gikanika bagima wonna wali ku office wa ku 0702 37 12 93 oba 0774 65 85 95 beba Andrew Gajesto mpola
nga 19 guno omwezi Friday ntugamba ku lugogo ku over Omega 256 atuita mu kivulu kye mujje kuingira emitwalo 2.5 meza million leta mukwano gwo tata wo mukwano gwo tuchukube kuba yanya kolabo eya omwaka mpola abasajja Shalom Oil wali akakongera ku size atanga mu Shams Cream ne Cobra 7 wali mpola nnyo kati eri yali yasindi eno ya Omega bajja tunuga yaliwo pola twene Kanso Haruna ndiye dali yannemye Sibuka Haruna Kanso Freedom tujja mufunanga mpola atugayize ne changes nti wotantse mtu mateeka bigwere mateeka abadde mutugera va story ya Frank Ntambi bya thought ebintu kati biwedde nange Frank Ntambi yabadde akola just kali haso nga omuntu mpola kicho sembyayo Kanso njagala nnyo okubeebaza mwenna ababaddeko abatwagala naawe abakwagala kubanga olina kyamaanyi kyogasse nange nakye ngata kugwanga yes mamwa waabwe information is power information is power buli woli wabeera wano n'afuna omwa information oba ali ku nnyumba ayoza bintu oba kinaateekako information gy'aba afunye it's power onyaka bayonyoga togula kintu nga tolina looya togula kintu kyonna ekiriko signinga nga tofunye looya obeera ogula ekintu kya miliyoni 5 nga looya ajja kusabayo kakadde kamu oba kamu kitundu olabe nga akulya alabe nga akubba naawe era abakilanti abamu nze mbibagamba nnyo olumala okuwa instruction omugamba leetayo bweziti Kanso teziriiwo nemugaa kale singa wampita luli ate kati wali badde ne bino tokola ki tobirimu tobigendamu kozi tabakkiriza balooya kweranganya basawo abagala yakyokoze oli agenda yagamba yes banjagala ku Kanso abagala Kanso Haruna bwali Kanso ye Kanso wange my personal Kanso akati yafuka Kanso wange Flavia ngamba ndio nja kwetanga kali naye ate nze managing akaluka Flavia obadde okimanya oli serious egomba omusajja atugenda tuli ku muzuli wali omusajja mukazi musajja oyo avuganya n'abasajja mukaaga gwe ng'oli w'amaanyi tugenda musabula manyi kye tusaba tulyoke tweyagale tumuwa omudaali kale tetugenda sukkanyo wannaye waga kwa speaker ati too ambitious banya musibe bulungi mweraba